MCF team, that's Mutunde Christian Fellowship, kanisa wamu ne radio ne Eternal Life TV babaddeyo ku mukolo gwa Pastor Jeje kubanga nabo bafuuka family. Babaddeyo bamulaba nga akuze, babaddeyo mu lugendo lwe lwonna. Bano be bantu nabatuufu abamanyi Pastor Jeje. Yes, bamulabye bulungi nga akula ku buli stage gyatuuseeko babadde bamulaba. So bano nabo babaddeyo ku mukolo ogwo. Era wano wenyini ogenda kunzikiriza bambi mbakuwe nawe ubeere nga olaba ku temu ya MCF nga nayo ezja okusanyukirako Pastor Jeje olwekyo kyatuuseeko ku lunaku olwaleero. Katonda abankuumire baddiyale wano sisuukawo era mbaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba. Pastor Jeje's side bapasita nga bakulembeddwa omusumba Lilian Kyambadde. Mubakubireko mu ngalo nga bajja lesekita bandeetere wano. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Yesu Kristo yeebazibwe. Amina. Amannya mpitibwa Lilian Mildred Kyambadde. Kansabe mwami Kyambadde abawubireko. Ndi mpozi nsooke tweyanjule. Musumba mukyala bya Mukama abawubireko. Musumba Apostle Happy Julius, the wife. Apostle Happy Julius. Musumba Aneti Rudigo. Amina. Tuli basanyufu nnyo okubeera mu kifo kino. Twebaza Mukama olwa mukwano gwaffe, our mentor, our friend, my colleague and ekirala kankireke nkyesigalize. Twebaza Mukama mwenna abazze ku graduation ya mukwano gwaffe Pastor Jeje. Twebaza Mukama kubanga atuyigiriza naffe ebintu bingi nnyo, atuyigiriza okubalansinga kubanga she's a wife, she's a mother, she's a pastor, she's a presenter, ate a counselor, marriage counselor, ate nga agenda ne mu bifo ebyenjawulo naye nga byonna asomesa abaana byonna katogo abikola ate n'asigala nga ayimiridde. Tuli mu tiimu y'emu, tiimu yaffe tugiyita tiimu buteekuba njawulo. Nga tiimu eyo yatukulembera ffe tetwekuba njawulo, bwe tuba tusanyukira ddala, bwe tulya ssente tuziriira ddala, buli kimu tekikola n'omutima gumu era nga tuweereza Mukama. N'okuweereza Mukama tuweereza n'omutima gumu, buli kimu tukikola 100%. Era nga njagala kugamba buli ali wano, buli kyokola kikole nga talina nca kubanga ffe ekyo kye tukola. Twebaza Mukama amuwadde ekisa okubeera nga asobola okumaliriza. Twebaza Vice Chancellor n'aba Cavendish University, mwebale okumubeererawo, mwebale wabadde tatambudde bulungi oba n'atuuka leeti ne mumuwaako kaliiwe. Twebaza Mukama olw'ekyo. Musumba waffe abatumidde nnyo era kwebazizza olw'okumaliriza omusomo. Tuli basanyufu nnyo wamu naawe. Mukama akuwe nnyo omukisa.
tukiriza mukama nti this is the beginning and not the end. Weyongere fe tuli mabegawo. Amina. Tugenda mu maaso kubanga naffe abamu twatuukayo. Me, I have a master's in business administration and I think ejira ekyamala mukama abawo omukisa. bakubireko mu ngalo nga beeyongerayo. Ate yeeyongedde okusikula emmeme yange n'okundaga nti at least ng'oggyeko ekyokuba nti tukuze, ekyokuba nti tulabanga emyaka egigenze tukyasobola okubaako ate naffe ebyenjawulo bye tugatta ku bulamu bwaffe ate ne tubeera successful. Mukama yeebazibwe. So nzikiriza nange Mukama bawe omukisa. Haleluya. Nolim Enzo Peixe ce que félicite. Directors b'amasomero gano Prosper Junior School, Midland, Wisdom SS ne Linesi. Linesi mugere njawulo twebaza ka contribution kaffe watu wadde mukama akutuweera omukisa ekyo tukirabye nga kikulu nnyo. Buli muntu wabuvunaanyizibwa ku mukolo guno naye ekyamazima ono tasobola kwesusa tetusobola kutamuyogerako. Director wa Linesi kama akutuweere omukisa. Ani ndoli kumwenda naye buli omu asobola okugamba hai abantu bali babawulire nolina aliwo. Peixe Peixado. Okay. Chicho selector. Sambayo. Nsonyi okuziniramu amazina ng'olya naye kana akayimba tekeebeere katwala naawe. Muzinemu wamatuuyira tulinda Peixe. Ate bano atugoba. Ani atugoba. Ogezanga n'osonga ku musumba jeje gwosaaga. Nolusi nebuuza oba nzaani. Kyekyo Selector Big Masavu Sabula atanafuna mmere nyenyaamu ku mutwe naawe n'ow'omumwa nnyinnyo. Gamba omugole Peixe nze muyina eno mutukubire ne mu ngalo nga tujja bw'oba tonnafuna sowaani ya mmere. Omukolo gwe yagaliremu naawe. Tukomeddewo mu vibe kubanga tumaze okulya ne ku mmere. Nze nalozezza munnyo togamba nti nalidde. Selector Muziro.
Mukama yeebazibwa abooluganda. Nze Norin, mukwano gwa Peshe. Okay, let me let my friends introduce themselves too. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Vanessa, Peshe's friend from secondary. Praise King Jesus. My name is Nalutaya Lynette Audrey. I'm a friend of Patience. We met in HSC Secondary School, St. Noah. Thank you. Okay, on behalf of Peshe's friends,